tugenda kutandikira wano olw'ensonga nti tulina okubatera tujjawo akatalo kano mangu naddala kana akatalo k'abakazi asibe ayingira mu maka ayingire otalo tubagamba ko uli wakati w'omuyimbi amanyiddwa nga tumusiime oba tumusiime Catherine abangi gwe manyinga kapakati sako n'omukyala yavuddeyo mu katambi ng'amulumiriza okumutwalako agiwe kale nno lwe lutalo luno lw'owulira olwo lwe lutalo mpozi olw'omukyala oyo nga agamba nti kapakati amubbira omusajja naye kubambi ku bino byonna bibadde bijja bibawo nga kapakati beemugunya ne Haji naye nga ne kapakati tamanyi nti Haji yali amusiba akatambaala kubanga ebisinga abitegedde ate omukyala ono amaze kuvaayo. You're working hard, you're trying to make her life. If said everything settling up, nothing we would really love to settle, but at the end of the day, you just have to, Bancha, if we had an argument, so right now, I'm sorry, I'm single. Ajati kyatamanyi munnange nti ekyagaza omukazi omubi ebiseera ebisinga omulungi takimanya kale nno ng'akyekyebuuzaamu kiki agikyaliza okubate nga ayagaza olabye katontegedde naye ojja kumpulira buwuliriza omukazi gw'olumba maka ge yaani omanyi ekinsi yemakapaka kati va ku musajja wange gwe muwala simanya kapa nebyo biba tebitegerekeka simanyi nababiwuliza omuntu ategeera wetumu otya simanyi erinnya kapa simanya kapa kapa gye boogerako yeno yennyini oba olinza ogiyita shaitwani kakati kyekiseera omuntu omu oba anoba omulala ayingira amaka sagala muntu azanyira ku linnya lyange bwe naakufuna nze nga gwe tozze kundagako kyomwambe kyogenda kumukola simanyi ngenda kunyanika kati nyanika jangu ombuulire buzibu ki ebyo byokanga simanyi ojja kunkola ekintu ojja kunsibira naffe tusiiba zino details infact newandibadde togenda nayo I think bw'oba ddala oli mukyala ategeera find a better way of dealing with this than going to social media tebena kibagenda kuyamba okitegeera bw'ovuma kati nkulagiridde jangu eka oba si ekyo nkubire namba kweri ku social media platforms zange zonna let's talk. okusinziira ku ajati nga womanyi nti naye tajja kwawukana ku bakazi abalala nti ebiseera ebisinga bagamba nti atabubira nsiko yaba mulalu nnyo kale naye alina okubate nga atangira akanattu kano nga tekanakubate akalaga aji obubadi n'obukodyo bwonna naddala buli bw'otegedde kuzungiranga wange ezo endwadde zemuleeta ziwuzubize bali bayimbi banno ewange tojja nja kwanika kapakati wano naye mpozi ayongera okutegeeza ensonga ze naye kennyini weesalirewo gambe mbutuufu oba kintu kiri kitya kino ayamwebyo bisimanyizanya ayisizanya komenti so omukyalo oyo bandi yejjeyo bw'aba ddala byayogera nga birina reality mu byo come out and come to me jangu oyogere nange okitegeete aya ndowooza ne wano katukwatewo gye buvuddekaawo twavaayo ne tubategeeza obuzibu omuyimbi Pius Mayanja aka Paraso bwe yagwako mu kabuga kamanyiddwa nga Tafoten akabuga kasangibwa mu nsi emanyiddwa nga South Africa kale nno okuva ku olwo tubadde tujjanga tubawo omwana tuono nga tubasuubizanga balina okubate nga akomawo wiiki eno balina okukomawo olunaku luli balina okukomawo ku lunaku luli nga naffe bitera okubate nga bitukalira ku matama nga mwana tutalabiseeko era nga n'ensonga emulemesa okudda okwabwobwe naye si tagirambulula bulungi wabula kyaddaki Uncle Paraso yamaze n'akomawo ku lunaku olwokubiri lwa wiiki eno era bw'atyo n'ayanirizibwa namungi w'omuntu ku kisaawe Entebbe awo paka nemutwala paka bwe yabadde ategese olukuŋŋaana lwa bannamawulire olwabadde ku kifo ekyadde kimanyiddwa nga Sky Lounge ekamwokya era bakiranga buli alaba ku Paraso ng'essanyu lijjira okumutta babuwa okuddamu okubate nga balaba ku mwami atuono Paraso ng'akomyewo nga mulamu era nga talina kizibu kyonna nga wawulira mwana tu Kamiri Kwezi wano Dr. Joseph Kamini mwe yabadde abugaana essanyu Sokerajja okwamiriza Paraso n'omuwulisa ewanti yakobyonga muntu mulamba n'okwebaza South Africa na Uganda bamulagiridde family eno Maganja nebasomedde obutamalira ebyo byonna South Africa abantu beeya ensonga ezamukwatako najja namuduukirira nebasaba bishakacaka abantu yatwala okunayisonga
kyadukire namwe abaaliira bamusabira naye era nja kutuusa obubaka eri abantu abali batambuza information nga bakitambuza mu bulagajabu nga yakijumyako ye nga bwayabaliire ng'ate ezinali tuzigalende palaso okugirira ddala ng'akyekese nga bagala nali kasanezina okola manager nga bizo so ekyo ekikola sikituufu tulegera okusabiranga abantu okuteekawo embeera gwekyotalinako obujulizi ola tubeerera busanyufu nti omuntu akyali mulamu okulamba ku ensonga zetulyakufanika palaso nga ddwaliro agalamidde kataano oyo omulamu yali agalidde kataano yali asobola nga mufuuku bangi batugezeko mu mbeera bwetu ne tubakaabira ati newaita obwigire tubirabira okusinziira mpozi ku Dr. Jose Chameleone omuloodi wa Kampala agamba nti naye abadde ku bunkenke lwa nsonga ebintu bya palaso bibadde ng'ebirimu omukoosi leero akomawo takomyewo ate akomawo nkya kati bibadde bimweraliikiriza olw'ensonga ebibuuzo abadde abuuzibwa bingi nnyo okusinziira ddala naddala ku bakyala abawagizi ba palaso abamunyumirwa n'ennyimba ze mbebaza nnyo mwenna abamutima b'essaala palasa akomye omulamba bakwana wana ddala abakyala bali bamukubiranya amasimu palasa akomaoyanga bamukubira ebagamba nja bategeeza era baba bategeezako tuli ono singa basinga bannamawulire nga bwe nkutegeezezzaako nti nno ango palasa olwabadde okudda ku kisaawe Entebbe yatukidde mu lukuŋŋaana lw'annamawulire olwabadde wali eri ku Skyronyi nga bwe kutegeezezaako ekamookya kale akagerwe kali nti nno ebibuuzo byabadde bingi bye tulina okuba ate nga tuddibwamu okuva wa palaso naffe ne tumutandikirawo musoya palaso sobola okuwaniriza n'okusaasirako ebyakutukako amanyanze kagalambuga lweri esimba palaso omusajja ungamba simanyi yali ambala akatishaati kalo muganda w'omukino ye wamusajja wamukimako ekibuuzo ekyokusabiseko onsumira kuddayo ndikufuluma omufa kukiri ekyakutuuseeko ekyokuna onsumira yes omusajja yavuga nandeka ku siini yalina essaati yali omuto wa kiwonya naye namusonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwange wali nga bakankuba nali munyiigidde n'obusungu bungi era nayogera ne naawe najja kati mutta but bambi namusonyiwa olw'ensonga saamukomuniketingakoko naye mbunzija mu mmotoka ye nadduka budde sijingira ate bwe nadduka nengaa nange ne bankuba ejjinja lyasooka ne bangoba simanyi oba yandaba naye yali akutegedde nti gwe palasa okutegera okuva ku mmotoka eri anti mugambi yali atudde mu mmotoka nga etwakinze mu maaso nvaamu gigendamu ne bankuba nziruka bwe bankuba baliika nga baleekaana okujja okunkuba n'abalaba n'asimbula n'akola ki kati kyasikakasa oba yavaawo ng'ategedde nti nzija oba yagenda yalooza baali balumbaye awo kyo simanyi naye nga namusonyiwa kubanga ate nzaani bakiringa simusonyiwa okusinziira mpozi ku miggo n'eŋŋumi ezakubibwa palaso bino ebibuuzo bimubuuziddwa nga beebuuza abaaye obulumi bwe yayitamu singa baafunyeyo kaddiirwa akalala asobola okuddayo okubeera mpozi ng'akuba yeekyeyo oba tayagala kumanya atuddamu bw'ati mbadde nina show gye balayininga gye tubadde tulina okukola ne Dr. Chameleone e London mu bebaddeme Dr. May lwavandudde South Africa longer than I should have kati simanyi ntegeka kuba sinasidangamu kwogera nabo nembadde nokuba ne Dr. Chameleone fembi London mu May so ekyo kijja kujjanga bwe kinajja sinatuuka nawaka olwakadde bati bwe nakomunikatinga nabo nyinza okuba nsobola okiddamu olutalo sematalo lwe twakutuusako olw'omukago oluwedde awali wakati wa Narabo Katerwa Masako ne Palaso Mayanja kino nno kyatuleetera okuba te nga tulowooza nti singa Palaso abakomye okugwandya tu Uganda ayinza obutataliza kuddamu kulaba ku Katolu bwamanga ayinaayina atyo bwana tulaata mutujja ngumi ku ngumi okuba te nga mmalamu ekyo ekyadde kimuwujje n'ekyamwogezanga ebingi ng'akimanyi tali mugwa kati akomyewo bifuba bibavugume mama naye namusonyiwa kubanga tamanyi bigambo bye yayogera bulumi bwe
bwebyantuusa akakaleze ndi musajja negwayita omwana omuto naye tamanyi bulumi bwe byatuusa ku famire yange kubanga nze Katonda gwamba musajja mukulu nkuze ndaba ebizanyo gye nga mwemyoletinga so ate muntu ali mu entertainment ate member of parliament okuba nti osobola okwemirira n'oyogera ekintu kyotalinako mutwe n'amagulu ate n'okiggumiza bambi kali kibi nnyo kubanga alina bannyinaabe n'abalala abali South Africa abalumizibwa ate ekitiibwa nammwe mulina okukyewa ekitiibwa naawe kyewe ate kwe tujja kubeera nga buli nsonga ya muntu ogenda ogibuukirabuukira ogibakira oyogera kino oyogera kiri n'abantu olumu bw'oba ngolozi olina eddembe yogera ku nsonga zaabwe nabo newankubadde olumu balina ensonga eddembe eriddamu ku nsonga zo wazira Dr. Katolo bwama ebigambo byange bisembayo naawe ng'omuntu olina obunafu bwo ate bungi ate bangi abali abakuwaana amaanyi g'olina nga n'obunafu bwo babumanyi nti bungi. Okusinzira ku Palaso agamba nti kale Katolo bwama ekyokumusonyiwa taganyi asobola okumusonyiwa oba amusonyiye naye ate waliwo omukyala gwalina esooka okwetondera ng'ono mpozi ye maama wa Palaso olw'ensonga ku bulumi bwe yafuna mu biseera ebyo yamukyawa nga Katone waalinye kati maama wa Palaso ajula kwokyawo mafuta. Fenna tujja kudaana tutandike kubotolamu bituli olw'obunafu bwo nze okwandikula nizo okuba nakwanikula nga siri mu matiku nga nina ensonga nange wazira nenyaliko obunafu bwo nendaga abantu beerulubaga nti naawe olina obunafu nentandika okuwumulamu ebituli era bwe natuula nenkirowooza neŋŋamba ate darkness tesobola kujjawo darkness nendaba nga sisobola kwongera kuwumulamu bituli Katolo bwama nakusonyiwa si lwakuba nti wanneetondera nedda lwakuba oli munnayuganda oli mufirika munnange naawe olina ennaku yo ng'omuntu era nakusonyiwa era nkusaba nawe otandika okutunula ennyo ku nnaku yo nakusonyiwa si lwakuba nti weetonda nakusonyiwa kubanga ebigambo byo bye wali oyongera okwogera byali bimenya omutima gwabo abanjagala naddala maama wange amaziga ge gasobola kugasangula ng'omukazi yali afiiriddwako ku mwana okuyimirira ku tivi n'oyogera ekigambo ekinene bwe kityo ate n'owuba mukalukalu nnyo n'amazima bwe gazuka era n'otavaayo kale bwe mba nakinyinza okusaba ng'omuntu osobola okuva ne weetondera maama wange nze nakusonyiwa kulo. Akageri wekari ntino Palaso yabadde akoyekoyemuko era nga tasobola kubate nga addamu ebibuuzo byonna oba oli awo naddala ku obulamu bwe kati ng'ebuyimiridde ku ssaawa eno waneno anko Salongo Siraje bwe yasabidde n'agamba nti nze nsobola obimaliriza Kageri keri manager jakuba nnyonnyola embeera mwali. Twawulidde bulungi nnyo era twabadde basanyufu nnyo okulaba nga Palaso akomyewo nga mulamu abamu baalowooza baali baagala nnyo gaali mu ssanduuke ne Nange eyo ya Katonda yakomyewo mulamu tuli basanyufu nnyo Palaso kati ali bulungi ebiwundu bigenda badde bakozeeko obujjanjabi eri gyabadde kati ali bulungi talina buzibu bwonna. Palaso kulukayo munyawanyi ne Salongo Siraje manager na shows nyingi ziyati agera mukubisa kyalo ku kyalo basobola okujjayo ezamukomezaawo nga byasobola atandikira mbalala banna. Okay, mbozi wiiki eno yennyini abasiraamu mpozi libeere essanyu lyaffe baaji baseeka baaji ati mwenna mujeyo n'amataali mpozi tukube olw'ensonga nti twegattiddwako omuntu omukukutivu nga memba omulamba ate munene bambi eyegasse mpozi ku umma ya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama era ng'omukulu ono mubadde mumumanyi nga Dr. Fred Sebale era nga wowulirira bino yasazeewo mpozi n'atoola shahada wali ku muzikiti gwe Kajjansi era lwatyo oluvannyuma lw'okutoola shahada n'atyo n'afuna erinnya eppya nga ye kaakati ye Dr. Ibrahim Sebale era nga seeka bwatutegeeza waneeno ogenda kubaala ddala nga mbutuufu okakasiza ddala nti mbutuufu yasazeewo okubeera mpozi ng'ate asiramuka.
Muganda waffe ono abadde ayitibwa Okwegatta azze ono ku masigiti Salman Farisi Kajjansi n'ayatula era n'ayolesa nti avuddeyo eri gy'abadde n'abeera ng'ayingira mu busiraamu era owetwale era n'amannya abadde ayitibwa Fred Sebbale era gakyuse n'abeera ng'alonzerya Ibrahimu Sebbale era Sebbale sigaddeyo naye galige gakyuseemu Ibrahim Sebbale abadde Fred Sebbale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya banja agisobola. Sinajjukirwa munywanyi yabayimbi bangi nnyo abazze basiramuka babula ekyembi oba oli abanyonyi bano bote bawangaalayo obana mwe muli Martin Kaye abangi gwa banyinga Cute Kaye mu mwaka gwali gwa 2016 yasiramuka kodi Kampalao. Grace Kamate ono naye yayita n'erinnya erimanyiddwa nga Sulaiman. Muno mwe muli ne Dr. Joseph Kamione naye yayita erinnya erimanyiddwa nga Gaddafi. Omulangira Sula naye yali omu ku abo kale nno n'abalala bangi. Dr. Fred Sebbale yegasse ku bayimbi bano nabo okubatenga naye ayatula obuyisiramu nga Munywanyi Sulaiman bwakugambye. Wabula ekikyamufudde ekyenjawulo kiri kimu nti yasiramuka lwakubiri nakati omunywanyi ono akyaliyo era akyamoga kale ne salaamu akyageza kubatenga agiteterenkanya inshallah ejja kutuuka. Pasani, basabo pasani, pasani anafundira amatoke. Pasani, musali pasani, omukaka n'omwavu mpuuza pasani. Abawuliriza ba WOLOKOSO n'abawuliriza basimba mwenna okutwaliza wamu amanya gange yenze Dr. Ibrahim Sebbale era akambala museko nekiramusa ekyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ibrahimu awuliriza WOLOKOSO yandagadde okumanya wavudde kuki osiramuke. Waliwo abamuwuli n'agamba nze mukyala ye yansiramuza abalala nze bansuubiza ssente. Abandi okumpi wadde bakimanyi nzize nkyogera dunye nga nkyogera ne bannange bembeera nabo nambagamba nti nze ntunulidde amadiini gonna nze ndaba eddiini y'Obuyisiraamu gye nsobola okutambula nayo nga nina ensonga zange era nsobola zikumenyera wammanga wano. Ensonga esookera ddala Obusiraamu bulina ebintu ebirabikako nze byenze ndaba ebyomunda sibimanyi n'ebyokungulu. Ekisookera ddala okutayirira buli muntu yenna yandibadde atayirirwa naye Obusiraamu bwe basooka okukikola mpozi n'abantu 7th day naye ng'ekyokutayirirwa kati kigenze kikyaka bukyasi mu budde buno n'atali Musiraamu atayirirwa naye nabasiimako olw'ensonga eyo okutayirirwa era bwe nakimanya nze ne ntayirirwa nga bukyali nagenza okutuuka eno ng'okwo ebyokutayiririra byaggwa kuba kyo nali nakisiima dda. Ensonga endala Obusiraamu bwe babeera basaba beetowaza bafukamira wansi oba oli wakitiibwa oli otya mubeera mwenkanankana mwenna mu maaso ga Katonda kubafaanane mu kujja wano teri azaalibwa nga alina ekitiibwa mwenna mutuula wansi oba oli wakitiibwa oba oli munene oba olifaanagana otya ekyo nakyo kyanjagaza Obusiraamu. Newankubadde nga mpozi Dr. Ibrahim Sebbale abantu abasinga abadde bamumanyinga omuntu eyefuulafuula olw'ensonga yasooka n'abeerako mu FDC bw'atyo n'oluvannyuma n'asala eddiro n'adda mu NRM n'agenda n'anyumyamu n'omulaalo olw'ebirungi bye yamusomeramu yasalawo abeerera eddala eyo nayo. Naye wano abantu bwe tumubuuzizza ku nsonga eyo ey'okwekyusa n'agamba sisobola kwekyusa lwa nsonga eddiini y'Obusiraamu efumbekeddemu ebirungi bingi era ng'akuwa wano ebimu ku birungi ye byagirabyemu nga bw'akugamba wano. Ensonga endala obutali mbizzi Obusiraamu si Busiraamu bwokka ne bw'osomera mu bitabo byonna ebyawandiikibwa embizzi bagyogerako ng'ensolo enkyamu naye abantu eddiini eterya mbizzi eyo Busiraamu sijja kirwako nnyo kyembizzi kubanga abantu abasinga kati n'abagiri emitima gibatyemuse naye nga Abasiraamu nabasiimako ekyobutali mbizzi n'ennyongera ne mbasiimako ekyobutatwala ngatto mu kifo kitukuvu nakyo kikulu nnyo. Obusiraamu ne mbusiimako ekintu ekirala ng'omuntu abadde afudde ne bagamba nti bwabaawo omuntu yenna abanja omugenzi ono oba omugenzi ono gwabadde abanja aveeyo ayogere Mwana agenze aleme kugenda na bbanja yagenda kubanga omuntu bwabanga obanjibwa okubanjibwa wadde ng'ofudde tekuvaawo kusigalawo kati atunuulira nga ekintu ekyo Obusiraamu bwalengera kinene nnyo. Ensonga nnyingi zenyinza okumenyera naye ezo zez'okungulu ze zendabako.
Dr. Freddy Sebale nedda sebo Ibrahim Sebale Dr. Ibrahim Sebale katoka tuje ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi savugidewa ani gwe bakutte nani ani yakumenya ukani yonna mu wolokoso. Okay, twongera okubuuzaako era gyese okwate ng'otumbudde empologome nungi ey'eddembe. Of course zile dakiika kati ebula 25 kwate nga zigwera essaawa ennya ez'amakya g'olunaku olwaleero. Tukyagenda of course ne program Wolokoso amakya g'olunaku olwaleero. Okay, nenyongera okubuuzaako gwe yonna gy'osinziira okubeera ng'otumbudde. Njagala okubeera mpozi ng'ate mbuuza ku Honorable to be Paulo Nsubugaawo mpozi ebusiro kakiri ogamba otya. Ne mbuuza ate mpozi ku Mulwana Metal Works mugamba mutya. Ne mbuuza ku Dina Lubega Chicken awe bwayiso ogamba otya ku bitaala. Suze bweyogerera ogamba otya Mbalwa. Suze bweyogerera awo Mbalwa ogamba otya Kirya Emmanuel ogamba otya. Ne mbuuza ku Promoter Juma mpozi awo. Ndabira omuyimbi waffe Bank of Uganda. Ayire erinnya musajja ono Bank of Uganda. Then ne mbuuza ku batuuze mu Kijo Trading Center awo. Kijo Trading Center mugamba mutyawo mwenna nsubira bangaye mutumbudde mwongera okutumbulira ddala ne balirwana beebuuze kiki ekiri awo. Alex Kitonsa waliri ku DT Solan kubuzaako ogamba otya. Okay, kubuzaako nnyo abanywanyi abatuwuliriza aside zaawo ejeza n'abandi atufuniramu abayita luwalula ne muzigo kya mutawuni tubategeeza tino naku lwaleero tugenda okukwate nga tubeegattako mu Wolokoso mu ndiba Shuamanisegawa kakalamu nga Wolokoso sako ne agititire yasimye tugenda kubeerayo ffenna sokwata tuwolokosa sagala abakube miggo ne MC Kakosi kale no ku 15 zokazoka solo kwate nga tusembera tunyumirwe Wolokoso ne radio simbe engeri jegeza kwatenge ekola mpolampola kitegeeza nti buli alina Wolokoso nga amusirikira nga oyina ekintu ekikunuguna muyimbi yakutwalira mukazi kale. Okay, ne tugamba nti era still bw'obanga oyagala okubeera nga oyagala okumanya biki ebifudde mpozi programu zaffe ez'enjawulo wano ku Lubogola Simba genda bugenzi ku mukutu gwaffe mpozi guli ogwa afcloud.com ojja kubeera ng'osanga programu zaffe zonna ne Wolokoso gattako neneeyimira byange oba si kyekyo genda ku YouTube wali eri wennyini awali icon eya red awali YouTube awo kakonemu kagenda kubeera nga kaleeta search bwe kaleeta search teekamu ebimu ku bino wammanga teekamu Radio Simba TV oba teekamu Bokati TV oba Kakalamu Times bwe kaleetawo kati genda awali ekigambo subscribe onyigewo kati Wolokoso genda kubeera ng'omufuna bulungi nnyo neeyimbira byange ne programs endala. Aya wetwakomye wali alinga tuli mubatabira engeri munywanyi Ibrahimu Sebale abanji gwe banimanyi nga Freddy Sebale nabu yayingidde dini ly'abannaffe ly'abayisiraamu kale no Dr. Freddy Sebale abadde Dr. Freddy Sebale abadde akyatubuulira ebintu ebirungi ebyamwegombeseza okubatenga yingira eddiini lino wamma gwe litayiza kubatenga oba oliawo tayiza kufaanaganako ne bannaffe bali be twakusomedde emabega. Dr. Freddy oba Dr. Ibrahimu Sebale agamba nti tamayirwaki oba yafunye obugazi bungi nnyo kasayingi n'omuzikiti wali eri era agabakira buli amulabako agamba nti mwana drono muyitirivu nnyo kale n'agamba nti ye alabira ddala nga lina eddiini ettuufu. Kakati muzeeyi awuliza yandagadde okumanya shekiki yakutozeza shahadu era otuuse wano okubeera mpozi ng'ate oyiga okusaala. Shahadu nagitodde ku Lwakubiri ennaku z'omwezi 11 ku muzikiti Kajjansi era nga ow'ettwale bamuyita Sheikh Ali Sekiyembe yantozeza shahadu. Ekyokuyiga okusaala obutabo mbuyina bwano nabufunye ngenda kuyiga ate nafunye n'oli ow'ettwale yennyini eyantozeza shahadu tugenda kubanga nga tukwatagana asobole okwongera okunjigiriza okusaala. Ng'oggyeko omulangira Suuna wabula abasigadde abasinga omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani gubadde gunaatera okutuuka abasinga badde babasiramukira era nga mpozi bwe guba gusemberera bwe guti ate bwana wattu ne badduka nga ndowooza bagamba ekyokusiiba enjala eno kyandiba ekizibu ennyo naye okusinziira ku Frederico Sebale mwana Bulayimu bwana Bulayimu Sebale yalayika mugumu nnyo. Waliwo abayimbi abasiramukako edda omuli Kamiliyoni nga ye neasiramuka namu erinnya lya Gaddafi, Grace Sekamatte n'asiramuka n'afuuka Sulaimaani ate oluvannyuma bombi nga bwe mbakumenyedde badduka ne bavaamu mu ddiini. Kati omuntu taakulowooleza eyo mu mbeera eyo oba ekyokunywerera mu ddiini butafaanaganako nga abantu abamu be tuli mu kisaawe ekimu bwe bazze bakola ekyo sisuubira nti kijja kubaawo kubanga kino nkikoze sirina kulwalirizibwa nkikoze neetegereza ensonga nziina simanyi bo nsonga oba tebalina nsonga naye nze ensonga oledde ezikola
akola ki ensonga nziina ngenza okutuuka okwatula kugambe nga n'okutayirira kwakola ki nga kwaggwa dda so nsuubira nti nno nze wakati wange ne katonda wange kubanga tewali muntu ankakankase ate tewali ankaka kubeera era mu ddiini naye nze ne katonda wange nga bwe njatudde ekigambo ekyo tewali kye tuyinza kwongera ku kirala wabula nsaba Allah anyweze mu ddiini y'obuyisiraamu nga bwe njingidde. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yamaze n'agitereeza. Ozanyisa gwe ekigambo kya Allah. Omuntu golopye kugamba nti yava mu kisiibo siyo okubira Shekasuna anawangala nnyo mu nsonga zino amalayo emyaka 5 waliwo bayimbi bannange abamalayo n'olunaku olumu olumuzi omutanyanya kunza emyaka 5 naye era nomala novaayo kakati ekikulu mu byonna tubadde twagala soba kumanya omuntu ng'ayingidde mu busiraamu nga bwe wayingiriramu ebbanga eri bintu ki ebiyinza okukwate nga biyinza okuleetera okuva mu busiraamu naddala omuntu nga teweekute bulungi nze ng'omuntu ekyankalubiriza omubazadde wange nasira mu kagenesi yawiri tebakyagala ninoona nakyo emyaka egyo gyonna ekigaana ate nga ndaba nga nsere banyongera kunyikira mu biziwe wansi nekizuula nti omuntu otasobola kulwanyisa munsi mulayo muzaddewo era ng'akunyigidde ate n'obusiraamu bwenyini bwekyogerako nti muzaddewo ye muntu gwolina okusooka okukkiririza yonna bazadde bano baba baagaana okubeera nga tebaagala ntere busiraamu ekyoba nakyo emyaka 5 ekigaana kinakanzireyo mu bazadde bange nzire mu ddiini yange era bwenaddayo mu ddiini yange bikyukamu. Eddiini y'Obuyisiraamu lulinga lutalo nti oluyingidde ng'omanyi nti ogenda kulwana paka rasiti bw'atyo n'omulangira Ssuuna bino abyongera okubeera mpozi ng'abiraalika Dokita Ibulayimu Muyite Ibulayimu Sebbaale yeenywereza eddala mu lutalo luno. Ekirala obusiraamu tebukontanamuko omuli kugangu okuyimba sometimes okukontanamuko tewali abayimbi balemerewa nekyetikali yasambako nemigaana obusiraamu bukontanamuko naddala nga obusiraamu sebusiraamu ojja kumbuza ate alunangaayimba abeema abo baazaalibwa basiraamu naye ffe abayimbi abasiraamu ko obusiraamu obukulu ekirina engeri kitukalubirizaamu n'abasiraamu bennyini abamu nabeera nga okuba olwokujjanjaba eddalayo eryawo naye ate December nakugambukanti kakalamu nti omuntu yenna ettiinziringa bolaba abakyala togera ku makya n'onenya omusajja bakyalesa omukazi omweru n'agenda n'omukazi omuddugavu kakalamu simanyi kitosoma naye kimanyi olina obukakafu bakiwandika nga wakiraba nti kuno mukono gwa Katonda yennyini yako agamba nti eddiini y'obukatuliki eddiini ntuufu oba eddiini y'obusiraamu twazaalibwa bajjajja tebazaalibwa ne basangawo embeera eno naffe tugisanzeewo tere muntu yenna alina kujajinga munne. ensonga ndowooza zikuzika bane bakulu tubuuse ku bakulu tubajjeko wetuli wano twegattiddwako baite basheeko bahaji simanyi olusembera katono waneeno mpolampola saba tubuuzaako abali ku radio Simba bali ku WOLOKOSO. Bismillahirrahmanirrahim. Amannya gange bampita Sekiseka Hussein nga ndi imaamu ebukoto. Amawulire ago malungi kubeera nti muganda waffe oyo yalabye ekitangaala Ibrahim okusookera ddala nti obulungamu obwo Katonda yabugaba bukeera bukeezi nkya n'ofuna ekirowoozo ekyo nga Katonda yakikuwadde n'ofuuka omusiraamu. Omala okufuuka omusiraamu omutima ogwo gwennyini ogukututte mu busiraamu gw'okozesa okusobola okubuyiga. Kati muganda wange oyo kyemuwa kiri nti obusiraamu tebabukoppa nti gundi akola bw'ati nange kankole bw'enti wabula babusoma. Ekyokulabira kugamba nga okuyiga okusaala. Bw'otunuulira oli omuntu ali wali ng'asaala bw'amala gwe tosobola kusaala omala kuyiga ebyo bye bagirayi bw'oba obuyize tetunabatuuka eyo omuntu wabanga ayingidde eddiini y'obusiraamu naddala ffe abamu batali baddiini eyo wabeerawo emikono naddala nga musajja gyetulowooza nti gyalina osookebwako kikirizibwa okutandika okuyiga ebyobusiraamu nga tosoose kukolebwako emikolo egy'omusajja gimukolebwako. Emikolo kisoboka ekiyingiza omuntu mu ddiini
bigambo babyatula bwatuzi kasita ayatula shahada kakati bino ebirala bigoberera bugoberezi ekigenda batakijje ogoberera ng'eddiini ng'obulombolombo okijjako naye bw'obanga mu kutandikira ddala ng'olwatula shahada oba ofuusa omusiraamu kati n'otandika okugoberera ebyo obusiraamu biki bye bigamba kitegeeza shahada okwatula shahada okubeera nti oyatuza mu mutima gwo n'okakasa n'olulimi nti kaakati nsinza Katonda omu yekka tazaala era tazaalibwa era talina kimufaanana. Kakati seeka omusiraamu nga yakayingira obusiraamu kiyinza mutwalira bbanga ky'okutegeera ekigambo sula omusiraamu nga ayogera ekigambo nti asalaamu aleikum waliwo nekirala ekijja sula nga kyagala mmalayo kundi nga mmalayo asalaamu aleikum bajogera batya kutola salaamu ng'agamba nti wasalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalabye nga bwana Ibrahimu mupya kintu kigezaako kukwata kimutataganya okukwata nga akyatwa kiyinza mutwalira bbanga kyo okigumiza tekitwala bbanga ddene nnyo wabula kuli okwagala kw'abaalina kwe kumusindika okubeera nga akyatula mangu baga bigambo bisatu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu. Salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu. Omuntu yakitandise enkya kutuka saa 6 ng'akoze eki ng'akiyize okwongerezaako ye muyimbi ebintu eby'abayimbi byakukwata n'olwekyo yajja kwanguyirwa nnyo kikwata ate okusinga ku mulala kubanga ekyokukwata buli kintu ye akimanyidde. Tubadde n'abayimbi bangi nga bajja basiramuka mu ngeri bweti tubadde ne Dr. Jose Kamye yasiramukako ennaku 14 twalinako Chutikaye yasiramukako ennaku 2 tulina ne omulangira Sula ye gyawera emyaka 5 ebyokubisomooza byagamba nti baali abasiraamu bamusosola naddala bano abazaalibwa mu busiraamu bano abazze mu bukulu nga babayimbi ng'ebivulu byo tebakyayagala tebabiyingira nga balina mwaka akamusosola simanyi kino ekintu oyinza kyogerako otya kisoboka sirowooza nti omuntu ayinza okusosolebwa olw'okuba nti ayingidde eddiini eyo ng'ate kikolebwa mu baabo bayingiddemu ekyo ndaba nga si kirambulukufu bulungi naye ekyendowooza nti bafuna obuzibu okuva mu famire zaabwe gye baba bavudde okujja okusiramuka kubanga tamala kubakuŋŋaanya bonna abagambe nti kakati bw'ekirowoozo bwakifuna ye bw'aba asazeewo agenda n'agireki n'akikola kati reaction eziva mu famire zimuyitirirako oluusi n'addirira okuva ku kyali kikyalina okukola Ibrahimu omupya obuyisiraamu obutava ku mulamu oyo kyalina okukola yo mumanyisa ebbaali mumanyi n'olwekyo kyalina okukola kunywerera ku kye yasazeewo akantu kebutera okugamba nti bunywerera ku mazima n'olwekyo buli lwotandika okukyukakyuka emirindiro egiwera odde eno nodde eri nodde nova eno nodde eri abantu nga batandika okugiraki nga babuuza nti ono ali kuki ate naawe batandika okutankana entegeerayo tamazeeyo nankani nagira bwate naye bw'aba yasazeewo okukkiriza Katonda omu muwa amagezi nti akinywerereko. Mpozi n'ekirala okwongereza ku ekyo nti buli muntu yenna ateekwa okubaako omuluŋŋamya oba omusumba amuluŋŋamya mu ekyo kyaba agenzeeko kati amagezi bwe tumuwera ddala okusooka awo waasula oba waakolera yandibadde akwatagana ne imaamu ekajjansi mamu w'ekitundu buli kiseera n'abeera ng'amubaako n'amuyigiriza naddala ebisooka kati ng'okwatula salaamu bw'omugambye n'empisa zaffe oba ogenda okulya okola otya n'okwongera senga omuntu abaako omuntu aba amugenderako ng'amuseesa ayinza obutawaba nnyo awamu n'obutakola kintu kyonna nga tamwebuuzizzaako bami mumwagalize era mumwanirize mwena mumwanirize mu buyisiraamu baddeesa mumwanirize amutolera asalaamu okusooka tumwaniriza ate ne tusaba Katonda abeere nga amuluŋŋamya amulage nga bw'amulaze ekkubo eggolokofu amunywerezeemu amuyigirize eddiini eno amuwe n'ebyengera byamu tugamba nti assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Njagala okubeera mpozi ng'ate embuuza ku mulamu wange Janati awo ogamba oti awo egayaza nsubira kimu kitambulira ddala bulungi nnyo kale
Katumusabiri. Dr. Ibrahim Sebale tukusabire Allah kuwangaze mu dini y'Obusiramu ofengo oli musiramu akugaggawaza kuwa ebirungi byo badde tonnafuna byonobere empazi ngate obifuna bulungi nnyo obere empozi ngofuna emirembe mu mutima otebenkere bulungi mu dini ey'Obusiramu. Aya. Omwaka oguwedde mpozi twali twakuleeterako waneeno mpozi ku biki ebyabaawo wakati mpozi w'omwana mulenzi Dasi Ndugwa muyite Guled Official ate mpozi neyali mukyala w'omugenzi AK47 amanyiddwa nga Nalongo Magi Kiwesi era nga mpozi mu mbozi zaabwe oba mpozi mu kusika omuguwa nsuubira bino mubijjukira bulungi nnyo. Era njagala ensi emanyi olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa. Bandi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa nina abaana bakukwatibwa bantu nga mmwe kisa. Grenade wava ku kya Jeff Kiwanuka skande endala nejja yali ya SK Mbuga. Twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde. Wakaabirawo n'ongamba ogenda kukola otya n'ongamba engeri Magi abantu bano gye bakutyamu tukozese ggwe ne nkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa. Grenade wagenda ku Snapchat yo sinze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe. Wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love, this is my world, my life. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivi akyala wa Mbuga n'ombuulira n'ongamba Magi nagenda nga maka ga SK Mbuga nenebaka ne mukyala we nenkubuuza kino ekintu okoze kyali mu busungu obungi non-blockinga zizeemu kulaba abantu bonna ngenza okulaba abantu nga bampeereza message nkukubira amasimu nze mbadde sikukubira amasimu nga on-blockinze nkunenya ku paani w'abendi n'enseenene bye wabbye n'owa maama w'omwana we ebintu ebiswaza Grenade emyaka gikyakusumbuwa naye simanyi gyodda naye ekituufu kyogwamu genda kubaka abasajja kukozesa abantu kulya bisi ekwalinga okuddamu olw'embeera eno nga mwana mulenzi ono Grenade addamu omukyalo ono Guled Official ekyalinga okumuddamu kye kino. Bwatyo nno mwana mulenzi amanyiddwa nga Guled Official nga ate mpozi ono nakinku era nga alina experience mpozi ate mu kuganza abakyala bakuliridde olinza obayita abakyala bazeyizeyi era nga mu biseera by'ebeddembe atambula ayimba kayimba ka budumulasi nti enkulu tenywa era ne ku mulundi guno yazzeemu n'alabikira katambi ku mutimbagano mukwanira wala nga mutuufu engeri gy'awaana mu Zari Hassan nga mutuufu naye tolemwa kufuna mabbabbanyi n'ogamba oba nange ngezeeko. Nze mukwano gwange tendi proud of it kwasibule muti mukwano gwa Zari tegera ebyo mulimu simanya mukulu sima ebyo mwogera yogera ebyo omukulu abafaanana atya oyo so omuteka mu bakazi 10 n'olondamu yeeka asitegera so banaye mulekerawo temuteekako nnyo ekigambo bukulu baani yakitonda fena tuli bakulu sitegera ate bannange nze ngenda kugamba bulade ze taata wange asinga mama wange asinga taata wange emyaka gisuka mu 5 sitegera tuli abantu miliyoni 4 mu Uganda sitegera abantu miliyoni 4 mu Uganda betu abalimu osoleeta abantu miliyoni 4 mu ezo n'ofunamu abantu 5 nga bebeyagala benkana. Okusinziira ku mbaza y'akafubo gye tubabaddemu n'omukyala ayogerwako Zari yano twabali tugeza kubate nga tuwayawayamu kwe kwejjukanya bingi emu abataaliwo ebiseera ebyo twogera okubajjukiza nti oba oli awo nga empologoma y'eddembe no Simba yali mu mpagi lwagannyo kubate ng'esimbula omwana muwala ono Zari okumufuula omuyimbi kale mu ngeri y'okubate nga wulira eddoboozi neriva ku Simba mwana tuono yejjukanyamu akayimba nga kano. Ekifaananyi kyange mu radio Simba no naali naye emyaka gyaddako era so sikyali naye lwakuba nkyali mu entertainment industry cause kola brand ambassador award and brand endorsement kola appearances whether motivational speaking z'abakyala or any kind of appearance ebintu ebyo naye nga sikyali muyimbi. Kale ensonga era nga bw'ogiwulira Zari bw'aginnyonnyola teyeetaga kunnyonnyola nnyo kubanga omunywanyi naye Grenade, you know, I don't know, sagala categorizing Uganda, we have that tendency, no? Now, yeah, heartily, yes, we do. So, in ekintu ekyo okuba nti Zari ne Grenade, something obviously is up, Zari no muntu. Nze n'abakwano bange, remember nali mu industry, n'abakwano bange okuva ku ba Chameleon baani. So, nze okubeera ku macanga n'abadde ne Chameleon, oba n'abadde ne Grenade, oba n'abadde ne Baby Cool, whoever, tekitegeeza obviously at the same time nti omuntu oyo
ntambula naye in terms of dating okwagala omuntu oyo. No, I haven't. Nawe kenyini awoli mwe mankubuuliza, obviously you would love to be my friend. Abantu banyaga singa mbeerako mukwano gwa Zari. Zari yayongadde okuntegeezaako ebigambo bye bitono omwana Trono sitebwabadde okiri awo. naye nga si buli musajja ze bwemanda bisene nti abeera mwagala oba bba wange. Nina bangi actually a lot of musician friends bakwano bange. So wemandi uganda nga Zari it's nice wazze nti can I chill with you nti yako tewali tuli waka tuli wano can I come by ngojja. So it's just that naye wano bezira kulaba na muntu obviously watandika ga no aline by tokens ndudde myaka mu entertainment industry for how long mbeera ku social media. I think I'm one of the most talked about Ugandan, one of if not East African most talked about. Naye tewali nze ndoza kika muntu kyasobola kuddawo kati nayogera mu Zari yakoze kino nentya oba nenkankana. No, I don't live my life using abantu. I live my life for me. I have friends, I want to hang out, I want to tukola ekyo. Muzeeyi Nsubuga ne Waswa okugalaje ekyebando bye mubuuza omukyala Zari agamba si wakunnyonnyola. You know, nga nkugambye mu kibuzo ekisoose mbusirina kwennyonnyolako anything kuba nze nina bakwano bange akatambi koyogerako first of all naliwo ne basisters wange naliwo n'abakwano bange bangi Medica Bangala ntowa SK Mbuga nalinawo Mickey who's one of my best friends nalinawo my sisters babiri twali tudde nabo nalinawo Farida Ndals Nesawe nalinawo baali abantu bangi nga mukuŋŋaanye nga ate kina kyakola regular January misana gimaze tutuule you understand. So then natandika okuyimba because he's a good musician kayimba bulungi then natandika okuyimba and then he gave me a peck. It was a peck on my cheek, a very very innocent peck. Samwa wakubaggwa kati noziyo ekintu nekyo nti Zari dinedi yampekinze or kissing ku cheek tina kumwabiwa oba ki it was on my cheek nemutandika okublowing something out of content ekitalina kubeera. I mean seriously no, it was honestly some innocent peck. Nze sikirabamu nga nsonga nti omuntu yavudde nampa peck kutama tikiri. So kati kuno gwabadde mukolo ki gwe mwabadde mukolo gwa house party gwabadde mukolo kikaaki? Nasema ndozo genda mu clubs ze Uganda was it 2018 oba tiwe nasembayo kukola white party oba 2017-18 one of those two sijjukira bulungi. I think it's the last time when I was in clubs ze Uganda because I have my priorities. Njagala nnyo okubeera waka and I entertain my people from my house. I have a beautiful house in Uganda. Kati tugula drinks netutulawo netutekako candles. I've got a beautiful aunt akuma amaka nga siriwo atufumbira emmere netubeerawo. So for me it's now easier okuyita abantu bajje ewange tulaawo you know we're just chilling kuba ebiseera bitina kati nga ebyandeese I came for business nga nina ebintu byenkola kati we nabimaliriza. That's why nebanga mukuŋŋaanire ewange tukole ABCD and that's it. Twetaaga kuba nti waliwo omukolo gw'amaanyi ennyo okuyita mikwano gyange. I can host my friends member entertaining at my own expense in my house. Ensonga zino zigenza okubaawo nga mpozi ne yali muninkiniwe mu Tanzania Diamond Platnumz nga naye amakaga gakyayugira ddala olw'ensonga nti omukyala gwe yali abakanye naye Amisa Mobeto yali amaze okunoba bw'atyo n'abuuka ne Tanasha ng'ono naye mpozi omwezi gwa kawera ng'anobye ne twebuuza abange omusajja Omutanzania ono alina buzibu ki oba Zari yagenda n'emikisa eginyweza amaka. Aya akuume Choka, you guys, get serious. Hakati orambo WOLOKOSO aweddeyo. Nessa awedde ko mugikole nammwe.